empaka z'oluganda Kasammeeme 2023 Kanoonya Juma nza tukyatudde mu Zaamugula tuli mu kuza Luganda ku mutimbagano era nga twatandika n'amasaza ga Buganda 3 ga Nansangwa, Busiro, Kyaddondo ne Mawokota. Olwaleero ndi n'oyo akiikiridde essaza ly'e Kyaddondo naye nga nzaalwa y'e Gomba. Mukyala Nakate Shakira, wampase njagala oyanukule kino. Abantu nga bwe babadde mu ggandaalo lya Pasika bangi baalidde nnyo era ne bakkuta bulungi nga tebakyasobola kusituka nawankubadde okwefunya wabula okwebaka obwebasi ng'ate beegalise. Njagala ombuulire eddagala ky'Omuganda lyakola ku muntu alidde emmere nnyingi olubuto ne lumwereega okusobola okumutoolokosa ku mukkuto. eddagala Omuganda lyakola ku muntu alidde emmere nnyingi kati nga nze Nakate Shakira Omuganda nfuna akeeyeeyo nenkamuyisaako okuva waggulu nga nkakkiriza wansi emmere eyo nesobola okukka. Toyongera kuyunja agagudde g'onootwala bamuyisaako akeeyeeyo ku lubuto omukkuto ne gutoolokoka. Mwenna abasaawo emmere ery'eddagala ndibawadde. Kanoonya Juma z'empaka z'Oluganda Kasammeeme 2023.